atenderezebwa agulumizibwe Oweekitaffe Tonda ne Maama Namugereka abango buwangwa mu buwangire bwabwo bogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwaka sigwa kuzikira mbalamusizaako bakika na mwina abampuliriza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza Kitaffe Tonda ne Maama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate twakadde kano ke tulimu nga tusenvula olugendo lwaffe olwa makyusibwa g'ensi yaffe ey'omunda ate n'ensi ey'awabweru okutwaliza wamu nga Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuuza omutima gwo okutakkanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba obisuule mu gguluka weeyongereyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Ebbaluwa ey'olwaleero ey'akaseera kano eva wa bajjajjaffe jjajja Kitinda ne Maama Nakitinda. Mu luzungu bamanyikiddwa nga Archangel Zakel and Methysist. Egenda bweti mbalamusizaako abaagalwa yeffe jjajjammwe Kitinda ne maama wammwe Nakitinda. Tubabuuzaako n'okwagala. Olunaku olwaleero tuyagala tuyogere ku buweereza ku lw'obulungi bw'ensi obusukulumu. Waliwo engeri nnyingi nnyo gy'osobola okubeera nga obeera mu buweereza. Buli kikula kyonna kiyina enteekateeka yaakyo n'obusobozi bwakyo n'ebirungo byakyo mu busobozi nga kye tuyita talent kye busobola okubeera nga bukolamu obuweereza bwabwo nga bwe bwategeka. Okubeera omuweereza kiyamba okubeera nga otambula n'okuyimba kw'omutima gwo, era nga buli nteekateeka gy'obeera okoze ebeera tefaanagana na ndala, era nga bino bye birungo eby'obuweereza ebiri mu nteekateeka gy'oba okoze ng'omutonzi mu bwannamunigina. Omwagalwa, kye weetaaga okubeera ng'okola kwe kukuuma ensi yo ey'amayengo go, energy field, kwe kukuuma n'okubudaabuda oba n'okukuuma mu bwerufu ensi yo ey'amayengo go ag'omunda, ng'oteekateeka ebyo by'oyagala okubeera ng'okola mu lugendo lwo. Gezaako okubeera nga buli kiseera okuuma ensi yo ng'amayengo gaayo gatambulira mu bwerufu oba mu kitangaala. Mu ngeri eno kikuyamba okubeera nga olinnya emyaliriro gy'obutonzi. Mu ngeri eno ne weekuumira mu mayengo ago aga waggulu. Kino kiyamba okuzza amaanyi mu mulimu gw'oba okola ku mutendera ogwa waggulu, era kino kikuyamba okubeera nga obeera kyakulabirako eri abalala. Engeri gye weeyisaamu mu bulamu bwo obwa bulijjo kikola ky'amaanyi nnyo eri abalala, era engeri gy'okolamu ebintu byo n'ebigambo engeri w'obibongamu mu nsi yo, bino biba biraga ddala oli mwesimbu era otuukiriza. Omwagalwa, tuyagala otambule ky'oyogera. Mu ngeri eno oyina okubeera nga olongoosa ensi yo energy fields ez'omunda. Mu ngeri eyo w'okikola obeera oyamba mu nteekateeka ez'awamu. Waliwo engeri nnyingi nnyo gy'osobola okubeera nga olongoosa ensi yo ey'amayengo go.
osobola okutandika n'ekiruubirirwa ku lw'obulungi bwa buli kinnoomu mu butonzi oba ku sseŋŋendo na ttimba. Yimusa amayengo go. Buli kiseera kkiriza okubeera nga okolera ku myaliriro egya waggulu, nga okola ebyo byonna by'oba okola. Salawo biki birungo by'oyagala okubeera nga bijja mu nsi yo era bikwambale bubona mu kyombo kyo ky'olimu ng'omubiri mu bulamu buno mu kaseera kano. Bino biyinza okubeera okwagala, ekisa, obukkakkamu, okutegeera, okwezzaamu amaanyi, okuyimusa abalala, n'ebintu ebiggwa mu kkowe bwe bityo. Kyonna ky'olondawo kisobola okukuyamba okubeera nga nnamuziga y'ensi yo. Buli w'omaliriza buli lunaku osobola okuyaayaana okubeera nga oddamu ne weetegereza engeri olunaku lwo n'enneeyisaayo weebadde. Era mu ngeri eno osobola okufumiitiriza oba wakoze okusinziira ku birooto byo, kusinziira ku birungo ebyo by'oyagala mu lugendo lwo. Kino kijja kukkiriza okubeera ng'osalawo, okubeera ng'okyusaamu mu ebyo ebitagenze bulungi n'obikyusaamu mu mbeera efaanagana ng'eyo mu biseera byo eby'omu maaso. Omwagalwa, tukusaba weesonyiwe era sonyiwa abalala eri buli kintu kyonna ekiba kitagenze mu ngeri nseenenkerevu n'ebirungo byo. Era mu ngeri eno tusaba weerongoose n'embeera yonna gy'oba olimu ng'okozesa ekitangaala ekyakakobe, ng'okozesa omuliro ogwakakobe ow'amazzi, the violent flame. Engeri endala gy'osobola okubeera nga olongoosaamu ensi yo kwe kubeera n'ebirowoozo ebirungi. Teeka omuzinzi eri ebirungo ebirungi ebinaakuyamba mu ngeri eno. Weetoolooze ensi yo ebintu ebirungi. Katugambe ng'ebitabo ebizzaamu amaanyi, posts ezizzaamu amaanyi, oba music azzaamu amaanyi mu kkowe eryo. Era osobola okulondawo nkola ki ekuyamba okusobola okubeera nga obeera bumu n'ekyo. Tolina kubeera na mpulira nti abalala be babeera bakola naawe by'olina okubeera ng'okola. Nedda, okubeera n'enkola emu eyo gy'onyumirwa esobola okufuula omutima gwo okusobola okubeera nga guyimba. Enkola ey'okubiri ey'okubeera obuweereza kwe kubeera nga olinnya ku nfeete era n'osalawo kubeera ng'obeera mulabi eri ebyo byonna ebigenda mu maaso. Omwagalwa, ke kaseera osalewo ove ku ebyo eby'ensi obeera omulabi. Buli wokkiriza n'obeera omulabi mu mbeera ezigenda mu maaso, oba n'obeera omulabi buli wokkiriza n'obeera omulabi ng'okozesa endaba ey'ensi ey'okusatu, ensi eyo erimu ekkomo. Mu ngeri eno empulirayo ogenda kwesanga nga yenyigidde mu mbeera eyo egenda mu maaso. Embeera yonna ebeera ekwetoolodde kyandibadde kirungi okozese endaba ey'emitendera egya waggulu. Mu ngeri eno kikuyamba okubeera n'emiwaatwa mingi gy'olabamu embeera eyo. Kubanga bw'okozesa
emitendera egya waggulu olaba ebirowoozo bingi ku mutendera ogwo. Era mu ngeri eyo kibeera kikuyamba okusigala omulabi. Era mu ngeri eno n'obeera ng'oyina empulira ey'ekisa eri emiwaatwa gyonna gy'oba olabye mu mbeera eyo yonna gy'oba oyitamu oba ebeera ekwetoolodde. Enkola eyokusatu esobola okukuyamba mu mpeereza ku lw'obulungi bwa buli kinnoomu kwe kuweereza okwagala eri buli kitonde. Okwagala mayengo ga butonzi gonna. Era buli kinnoomu ayagala kubeera ng'ayagalwa. Nga newankubadde ebikolwa byabwe biyinza okubeera nga tebiraga ekyo. Naye amayengo g'okwagala gawonya, gabudaabuda era maseenekerevu. Okwagala, ng'oweereza okwagala, kikuyamba okugabana okwagala okutukuvu okw'omutonzi. Buli w'okola ekiruubirirwa eky'okuweereza amayengo g'okwagala kano, kino kibeera kiraga nti obeera ndabirwamu ey'amayengo ago mu nsi yo. Era mu ngeri eno n'osobola okubeera nga obeera wa mugaso eri abo bonna ababeera bakwetoolodde. Omwagalwa, okwagala kuno kuweebwa nga toyina ky'osuubira kubeera nga kikuddira. Kubanga okugabana okwagala, amayengo g'okwagala kyangu nnyo. Era ensi oba endabirwamu ey'okwagala ago g'obeera oyina mu nsi yo galabikirwa mu kamwenyumwenyuko n'ebigambo ebikakamu by'obeera oyogera. Mu ngeri eno omwagalwa, osobola okubeera endabirwamu ey'okwagala okutukuvu mu nsi ye ey'omunda ne mu nsi ye ey'ebweru, n'obeera ng'ovaamu ekitangaala eky'okwagala mu myaliiriro gyonna. Buli w'oteeka omuzinzi gwo eri okwagala kuno okutukuvu, mu ngeri eno obeera oweeyimusa era ng'oyimusa ensi yo mu mayengo aga waggulu. Mu ngeri eno n'obeera nga weeyongera okubeera ow'amaanyi mu buweereza bwo ku lw'obulungi bwa buli kinnoomu. Abaagalwa, tuli basanyufu nnyo kubanga muli baweereza ku lw'obulungi bwa buli kinnoomu, ku lw'obulungi bw'ensi. Tuyagala tubamanyise nti tubaagala nnyo nnyini ddala. Yeffe bajjajjammwe Kitinda ne maama NAKITINDA tubeetoolodde n'okwagala, era leka kibe. Atenderezebwa agulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe.